Yesu yeebazibwe ba mikwano, kasubire muli bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagadde okutandika n'akayimba kulungamizibwa kw'Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayo nga sadaka omuliro guje omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayo nga sadaka omuliro guje omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayo nga sadaka omuliro guje. Nebaza Omwoyo Mutukuvu, nebaza Mukama olw'akaseera kano kampadde, Katonda oyo omwesigwa, Katonda oyo w'amaanyi, ak'okusharingako nammwe about the common thing we people we tend to do. Kyetutera okukola. Stop underestimating the word of God, my dears. Stop underestimating the word of God. I hope you know what I am meaning here. Nsubira mutegeera kyentegeeza underestimating ekigambo kya Katonda. Waliwo abantu tugeze oyinza okumuforwardingira some scriptures oba nomuforwardingira audios eza certain service n'akugamba nti eno nagibaddeko nagiwulidde. Nawe eyo twagiwulidde ya wiiki ewedde. Naye nga ffenna tukimanyi ba mikwano nti ekigambo kya Katonda kiba kijja buli lunaku. The word of God is new each and every day. The word of God is new each and every day. Ekigambo kya Katonda kiba kijja buli lunaku. Either wakifunye yesterday ate ku luno kigenda kujja mu ngeri ndala. Wayinza okuba bakita perceiving. You've perceived it wrongly yesterday. Nate kakati ogenda kwongera okugenda tuddi mu kyo. No setting some audios. Is this a recording or live? Imagine somebody asking you such a question. Is this a live? Oba wetaaga ki? Oba wetaaga kuwulira? Wetaaga live? Wetaaga kuwulira kigambo kya Katonda? Ffenna tukimanyi si kyawandiikibwa, tukina ne mu Luganda. Abaganda bagamba nti addiŋŋana amawulu agajjamu omukkuto. Addiŋŋana amawulu agajjamu omukkuto. N'okeera leero n'olya, n'ojja n'olya ng'oli ekintu kye kimu. Otuuka n'olya nga yes, it is part of you. Nga mbutuufu kaakati osobola okukyoga n'okukyatula ng'okikola. Si byakuddaawo nga oli banange tulina twagenda mu njiri luli ne bwe baasomesa kikuliri kyokka nga yenjiri yeemu gye nakusindikira oba somebody gye yakulifaalingako n'omugamba nti eyo naliho okwoba obudde eyo saagala ziripiiti zo tompa lipiiti kyokka nga still bwe bakubuuza what was in that service you can't give toyina kyotegeera mu byo. Lekera okubeera so proud nti you know everything. Ekigambo kya Katonda kiba kijja mu buli lunaku. Addiŋŋana amawulu agajjamu omukkuto. Bw'oba wakiwulidde yesterday leero kigenda kuba kirala gy'oli.
today kigenda kuba kirala gy'oli. Yesterday oyinza okuba bakita perceiving nga wakifunye mu ngeri yakuba nti kisomesa nti Mukama awo n'awonya. Yakuwonya gundi naye tugenda okulaba nga bwe kigendako nnyo ne bakyongerako kwene ne bakiddamu omulundi omulala ogenda okulaba nga ate ku luno omulundi omulala ku guno omulundi kyogera ku kusonyiwa. Luli wadde okitwalidde mu biri ebibyo nti nkitwala nkifuna bikyebe naye ate ku luno omulundi kizze bulala. Ekigambo kya Mukama kiba kipya buli lunaku ate buli w'okiddiŋŋana n'okirya okifunamu nnyo. Kifuuka kitundu ku bulamu bwo. Nina kuwana byawandiikwa ekigamba bw'ogenda mu Ephesians 6:17 oba Abefeso 6:17 agambye muweebwe n'essepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda ekya buli lunaku. Muweebwe essepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo omutukuvu kye kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda ekyo ekibeera ekipya buli lunaku. Nange nno nziriridde mu kusaba kyokka ate munno kaaba alinawo kaayagadde akufuwadde nze ebyo nabiriko nalina ku live nagiriko nze tompeereza nze nali kula eyo live nagiriko kati bw'obanga ezo z'olina zisaagala ne weerabira nti oyinza okuba wali odo bakita batya ng'olina w'oyitidde noba n'ogamba kankomewoko katini oba tugeze wabaawo bye bayita omubiri nga gulina kye gwetaaga n'ogamba kangereko emmanju katini kugenda emmanju katini nobaawo kye basomesa n'okimisinga kati bwe nkufuwadingira certain gundi ayi n'ongamba wagiriko ebimu byonna oba tubabifuna omwoyo gye woyongera okumugenda egundi yayongera naye okubikkulira gye yeyongera okubikkulira so togamba nti omanyi nnyo. No one can know God n'amalayo kuno ku nsi. Teri asobola kumanya Katonda n'amala buli kaseera tumumanya. Toyinza kuŋŋamba nti bwe wasoma Bayibuli n'ogimalako toddangamu kuddamu kugisoma buli kimu okitegeera. It means kyotategedde era si lwodda n'onyonnyoka. Ate ne bw'obanga wakisomye yesterday ojja kutuuka munnange bakuwa ekyawa ekigundi nti tusomereko wano mu Efeso 6:17 Yesu wasomawo. N'osobola okukirecitinga ng'okijja mu mutwe nga tonaakukigira nga bwe kiriwo era bayinza n'okuwa Bayibuli ng'otandika okutamwatamwa ng'oyogera ogatirira ennyukuta naye ng'ogamba bonnange wakisoma. So tulekeraawo okugamba nti we know this. Ekigambo kya Katonda kipya. That's the point of this live. Ekigambo kya Katonda kipya buli lunaku. Buli weeyongera okukirya gy'oyongera okufunamu. Addiŋŋana amawulu agajjamu omukkuto. Munnange buli woyagala okweyongerako mu mwoyo omutukuvu. Tozalawa. Ekiwedde ekigambo kyenjagala. Tozalawa kigambo kya Katonda. Ne wabadde wakiwulidde eggulu bw'oba ofunye chance ekiddamu kiddemu. Togenda kufuna overdose. There is no overdose in the word of God. There is no overdose. There is no overdose. Kikuyamba okuba calm, kikuyamba okuba ng'omwoyo ogubeera so filled buli lunaku ng'olya nga weeyongerako. Bwe tugenda mu kukungubaga oba kiyite Lamentations 3:22. Lamentations oba kukungubaga 3:22 agambye atya? Agambye kwe kusaasira kwa Katonda waffe obutamalwawo kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Kiba kijja buli nkya obwesigwa bwo bungi. Njagala wano ekigambo ekigamba kiba kijja buli nkya. Ekisa kya Katonda kiba kijja buli nkya. Togenda mu service
n'ogibeeramu live, yes wagibaddemu live ne bakubuulira byonna ebibaddemu n'ogamba ye bannange musajja asomesezza n'ogenda ate mu ngeri munno kale teyabaddeko yinagi recording oba ne bamuforwardinga okadi n'agikuweereza bakita kukugira tewali kikukugira kuwuliriza njiri eyo kubanga kiyamba gwe it's your own good kubanga oyinza okuba olina question gye weebuuza mu bulamu ng'eyo enjiri mwe muli answer yo mwe muli okuddibwamuko omanyi abantu abamu ffenna tubeera mu kyaki naye nga tetuli mu kyaki nga wagenze n'ebizibu byonna obitutte eyo n'ennaku zo zonna kati otuuka n'okusaba nga tewali kigenda tewali kyeyongerako nga mutuufu oli mu church yes tukulaba oli mu church you are in church naye there is nothing you are picking up tewali kyotegeera kyowulira ne basomesa baddamu ti wenna mind eri waka kale enkoko zange simanyi oba abaana baziyingizza ebidomola abaana nabalese bazanya ate ennyumba bannange nalebadde okuteekamu akaki ejiiko anti mugazaawo jiiko ebiseera ebyo ekikolima ekyo ekituusa okukugazaawo n'ekijiiko kiddira eri mu linnya erya Yesu nze wange sikyetaaga mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ng'ogazaawo nagazaawo jiiko bwe bagijjamu ng'oli mu kyaki toli mu kyaki kitegeeza ki nti kati mbudde oba oli mu kyaki you are not picking up anything okitegeera kati nzize eno okugambye munnange jangu tubulizeeko ku njiri nagirikoodi nze nno n'oŋŋamba nze nno nagibaddemu kirungi wagibaddemu naye byonna ebyabadde bisomesebwamu wabitegedde did you pick up everything that was being taught in the service oba obwadde olowooza ku nkoko na kisumuluzo jiiko za luggi Mukama atusaasire munnange atusaasirire ddala tulekeraawo okulaga nti tumanyi nnyo leka tufuule ekigambo kya Katonda nga abatannaba kukiwulirako nga buli kaseera okiyaayaanira nga buli kaseera togamba naye bannange musumba naye anaatugamba okusonyiwa atutamiza okusonyiwa gwe olaba bw'olyawo bonna mu mutima gwo tolinamu yadde akagize akalumira owulira buli kimu wakimaze owulira buli kimu kyonna oli fulu mu kyo omukazi n'ayogera ku kenenya omukazi n'ayogera ku gundi gwe omanyi ki nti nno obwe anti nja kugamba munnange twenenye oŋŋambe wandabye ludda wanga nnyonoona kituufu munnange sina we nakulabye ng'oyiruna ne waliwo akebera omutima yesu tafa ku byakungulu akebera munda mu mutima obwedde otambula ovuma abantu mu ndowooza kale namutunuulira oyo kale n'olaba kati alowooza ayambadde nnyo kale yeeyita muloko n'otunuulira sirinti gyekoma nze bannange nze bwembeera Katonda abombatta oli muumwa amaindi ogenda otta abantu obalangira oyogera kino kyokka bagamba okwenagamba nze nina kye naakoze nga wakikoze dda waliwo atunula munda ye Katonda akebera omutima n'olwekyo buli lunaku bayibuli egambye ekibi ky'olunaku kirubalenga bw'oba wakoze ekibi kyajjo olwanenyeza kimala olwaleero olina kyokoze ekirala weenenye ggwa mu maaso ga Mukama nze bannange neenenyeza yesterday olwaleero ate ki kyogamba oba walidde eggulo leero togenda kulya naye toolye ekigambo omukazi n'akiddiŋŋana oba bw'onaddiŋŋana ekigambo naddiŋŋana kino bw'oba walidde January leero mu June toyagala kulya kati tuli mu kusiiba leero lwakutaano si lwakutaano leero lwakutaano lunaku lwe tulimu ng'ogamba otya bannange enjala ng'ennuma kyokka nga wasiibulukuse yesterday n'obunduguza n'olya naye kati ogiwulira ekuluma kitegeeza okyayagala okulya n'ekigambo kya Katonda tukiteeke mu muudu eyo nga bw'olya nti omubiri gwe tonnaguliisa oyagala guliisa n'ekigambo kya Katonda bwe kiba kibeera togamba nti nakiridde yesterday
ne leero kyetaaga wabawo kye bayita obuziba eggulu wakiwulidde naye kati ku luno ogenda kibikkulibwamu omanye amakulu agakirimu batugambye olubereberye waliwo kigambo naawe abale Katonda kigambo naaba Katonda n'abeera mu ffe kati n'ogamba kigambo ategeeza ki n'ogamba ekyo nabiwulidde yesterday n'ate kati wanoga lwaki ekigambo kino kiri kiti bagamba nti kigambo n'ogamba lubereberye waliwo kigambo n'aba awali Katonda kigambo n'aba Katonda kigambo n'atuula mu ffe noga awo nkitegedde bwe bagamba kigambo oyo Yesu Kristo kigambo ye Yesu ye yali ne Katonda n'aba Katonda ye Katonda yennyini n'abeera mu ffe bwe yayambala omubiri n'abeera mu ffe ye Yesu Kristo noga bujjo kye bategeeza nze bujjo ndowooza oba kigambo kiwandiike bwe kiti ngamba kigambo kibeera kitya n'omuntu ate nekibeera Katonda ate nekifuuka bwe kiti nedda mukwano kati awo kitegeeza nti yesterday wakiwulidde bulizi kati ku luno okibikkulirwa ontegeera mukwano kati ku luno okibikkulirwa ekigambo kya Mukama kiba kipya buli lujja waliwo oluyimba nga tukyali eri mu ddiini twayimbanga ndowooza era si lubi kigamba nti ekigambo kya Mukama kimpoomera kimpa obulamu sirina kudaga kimpa amaanyi kinkubagiza ne bw'olaba nnyimba nze ndeeno kinkubagiza mukwano wange nagamba ki omugwabo gange kwe kutuusa bengamba nabulira ekigambo kyo ndayidde nze nakituusiza ddala ddala ndi munafuna kitegeere ekigambo ky'Omukama nga buli kaseera okyagala kubanga kigenda kukolera obulamu kigenda kuwa amaanyi kigenda kubikkulirwa nabagambye last time nti the more you understand God the more gyayongera okukola ojja kuwulira buwulizi n'otategeera tajja kukola he will not do ate n'okukola nga tayogedde tekijja kubaawo kubanga tuganyi nti awatali kigambo tewali kyakolebwa everything ebintu bya Katonda mubiraba bitambula kyekimu awatali kigambo tewali kyakolebwa awatali kigambo tewali kyakolebwa ekigambo kya Katonda kati gwokomye kukiwulira buwulizi nabiwulidde ebyo kikye wategeddemu tewategedde kati leero kiddemu kirevising ogenda kukitegeera kati bw'okitegeera Katonda aba ayogedde gy'oli I'm assuring you this bw'okitegeera Katonda aba ayogedde gy'oli kati mu kwogera okwo agenda kukola okitegeera kyentegeeza aba agenda kukola Katonda akola ayogedde kubanga yalabira kigambo kye kukituukiriza bw'akugamba nti awatali kigambo tewali kyakolebwa understand that nti yo okukola amala kwogera ontegeera ddiya so twanguyize Katonda kubanga bw'otegeera kino Katonda naye omwanguyiza omulimo n'abanga akukolera bulungi nze buli wempulira ekigambo kya Katonda sina kye bayita kuzaalawa ago malala kuba lwefuula nnyo bakita batya intuition olumanyo n'omanya gamba nze ekyo kimanyi nze nkimanyi era mbadde manyi kyagenda okwogera kanowulira that intuition nga ekulimu omanyi kyomanyi this is omanyi tolina kyomanyi kubanga nenkya tolina tomanyi tugenda kuba lutya tomanyi tugenda kubeera lutya n'olwekyo ekigambo kya Katonda tukyanirizenga buli lunaku bwenja nenkusomera Zabbuli 23 nenzamu nensoma Zabbuli 23 nenzamu nensoma Zabbuli 23 tonneetamu tonziruka just so oyina kukipaceivinga you have to perceive it nomanya kino bwekiti bwe kiri kino nakino bwekiti bwe kiri kubanga mba kyeneetaaga okuva gy'oli to understand that si kumala kuwulira buwulizi n'olekaawo kubanga okuwulira obuwulizi kigasa ki ofundako atagenze eyo n'ofuuka ate
class attendant. Imwatu yabaddemu muno. Yabaddemu. Bakubuuza notice ziriwa zibawandiise. Ate nawandiise. Beebo bobuuza omusajja bannange wagenze mu njiri leero. Pastor Vincent wamulabye. Musumba walugaba wamulabye. Iye namulabye yayogedde ki? Bannange omukazi oli ayimba. Omukazi oli ayimba yayimba ennyimba. Ayimba. Nga kyowa ekyoyogera. Tukugamba ayimba ki? Kwegamba kyetwetaaga kumanya, what did you understand in what she was singing? Yagenze n'ayimba oluyimba olwankutteko. Oluyimba luli mwana gwe yabiyimbye. Nempuliranga omwoyo gusituka awo wategedde. Okitegeera awo wategedde nti oluyimba bwe yayimbye luno oluyimba lwakutteeko. Kitegeeza omwoyo gwayimusiddwa. Wategedde the content. You understood the content of the song. Siku kyamukabo kyamusi. Everything of God is new each and every day, my dears. Ekigambo kya Katonda gwe mutwe gwange nti kipya buli lunaku. Ate tekivunda. Ate toyinza nakukikuta. Waliwo yali akiridde n'agamba nange nze nakuse ne bwoba nga wajjula mwoyo. Nga wajjula omwoyo. Ne still you want to add on. Abensi babasooka dda ku platform. Kale baatusooka. Ye lwaki nejjamu. Baatusooka ku platform. Omusajja omulaba binojjo. Ayagala ssente ng'amayembe. Naye ng'akulaga azuuka ssaawa mmeka? 11 oba 10 ez'ekiro. Naye nga ssente gy'alinako emuyita. Ayagala ssente. Neffe tuba tunoonya Mukama. Lwaki tozuukuka ku naawe n'owulira nti mutuufu leero njagala Mukama, leero njagala Katonda wange? Pastor Tom atugamba nti suubira Katonda okukolera ekipya kintu kyatakolerangako. Bw'okyusa mu ndowooza naawe n'okola kyotakolangako. Okitegeera? Kati gw'olaba oli ku stage ebobeera awo ofuna 2,000. Mukama asabako ssente n'akuwayo 2 munnange n'ogendera. Kubanga bye bya bulijjo by'okola. Togendanga kusaba kusiibako, tosiibanga ku Julai ya nnaku 3 gy'obadde otandiseeko gikuma mu lunaku lumu n'owulira ng'ekyenda kitokose. Oyo sitaani gw'osaana okuba n'okutula n'omugamba gwe sitaani saagala kummanyiira. Koma wano. Enough is enough. Ze tojja kummanyiira. N'oluma n'oluma ku kyuma. N'omugamba saala kummanyiira. Nkimanyi. Sitaani aleme kubeekulumbalizaako nga batamanyi nkuweeze. Gwe kimanye bulijjo osiiba nga tokigenderedde. N'olwobutto teruyinza nakukulumako. N'ova ku makya ng'okola n'odda eno n'odda eno n'otuuka ssaawa mmeka? 18 gwa kiro nga tolina kiwaalidde naye nga oli steady. Naye olwotandika n'ogamba ngenda kusiiba. Sitaani ng'avaayo. Olubuto ng'olulya lwekyanga. Awo omanyirawo omanya nti oyo sitaani. Kati awo nga ontegeera nti sitaani ayagala kunneekulumbalizaako ono. Lwaki tomufuutula n'avaawo n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omunamu. Akulemesa okulya ku bwakabaka bwa Katonda. Akulemesa okuyingira mu magenda go. Akulemesa okukwata ku mukisa go. Suubira Katonda okukolera ekipya bw'okyusa mu ndowooza naawe n'okola ku kipya. Nti leero mbadde nkola nti ansiiba nnaku 2. Yongeramu 3. Ontegeera dear? Let's change our mind. For God will work. Tukyuse mu ndowooza Mukama ajja kukola. Mponzekeera nga njogera nga ngamba nti ekigambo kya Katonda kiba kipya buli lunaku. Kiba kipya mu buli lunaku. Nga mmaliriza era nga mbaagaliza olunaku olw'omukaaga olulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo Katonda w'amaanyi abanjagalire, abankuumire. Omwoyo mutukuvu abampeera omukisa. Omwoyo wa Mukama abampeera omukisa. Abagulira ebituli ebyazibwa. Omubibi yaziba byonna. Gwe ng'owulira nti waliwo embeera eyagaana. Mu kusiiba kuno expect something better. Katonda agenda kukola ebyekisa ebijja.
Gwowulira oli so empty. There is somebody who's going to fill you up. That is the Holy Spirit. Bano okukkiriza kwotabanga nakwo. Kiririza mu Mukama. Ensi n'okujjula kwayo byonna bibye. Toteeka kweraliikirira munda mu ggwe. Ndi bannange ensabye omaze okusooka okuteeka okweraliikirira mundaayo ate olowooza osaba Mukama. Bayibuli etugambye Katonda tabeera wali kibi. Okweraliikirira kibi. Teweeraliikiriranga n'ogenda mu maaso ga Mukama nti osaba tajja kuddamu. Takolera mu kweraliikirira. Bane essanyu, bane emirembe. Ojja kulaba omukono gwo ogw'amaanyi. Ojja kulaba bwakuviirayo bwakukolera. Okitegeera mukwano. Be with faith, for the Lord will work for you. Mukama abanjagalire era abankuumire. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mweraba. Baagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abankuumire atakumpi n'ampeera, abanjagalire, abagabirire, abawe ekyatabawangako mu kusiiba kwo. Expect something new. Bw'okyusaamu naawe n'okola ekipya mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.